tulaba okuvumangana okusika omugwa ebigambo ebisongovu emmenga Katikkiro waffe aliko ebigambo bingi ebimutuuzibwamu. Singa yali Bungereza, singa yali zayininga dda. Oyinza kwogera ki ku mbeera eyo kubanga abamu si bamativu si basanyufu n'ebigenda mu maaso ku Katikkiro waffe Kabaka waffe ow'ebweru? Uganda kintu edda nga kizibu nnyo n'okugamba nti Katikkiro bamuyombeseza nga bamuyombesa ennaku zino kati kirowoozebwa nako. N'abalala bonna abazze babeerawo kasooka Bwakabaka buddawo Mulwanyamuli saawulya bayomba naye kutuuka. Daniel Muleeka bwe yaddawo n'ankuba nti yamala mwaka naye tewaaliwo bantu bamukayanya kwenkana. Walusimbi bwe yaddawo nze nali minisita we nga nze minisita mu ofiisi ya Katikkiro mulimu gwange kumuyambako naye sitwafunayo nkayana z'ogamba nti zaatuuka ku byempulira ennaku zino. Kaakati ennaku zino walubinnyi nnyo Katikkiro yavumya abantu ate neba ne beekyusa nabo ne bamuvuma. Yatujereze ennaku zino alina enjogera Lida yalina nga baayita abantu Patagonia. Yamanyi gye baava. Kati yava mu Patagonia wiiki yayita n'ayiyayo abalala Muloddokayi Nkuwe. Kale ng'ate ekyomukisa omubi waliwo omusajja yali munabudde omusajja mukulu nnyo bamuyitanga Muloddokayi Nkuwe. Yalinga nga Katikkiro ekika ky'Abenvubu ng'asula Makindi awo. Naye yali civil servant okumala ebbanga ddene. Sinaba kumanya abaana be oba banaagamba nti Katikkiro atwagaza ati. Naye kimanyi n'okumanya nti alina okuba ntamanyi nti gye bali. Nga ye alaba bulabi ŋŋombo eyinza okusanyusa abavubuka banne Muloddokayi Nkuwe. Kagamba nkuwulira ekintu ekiri funny sounding. Kati nno bagamba nti okwenosula mu nnyumba eyendabiramu kakasuka mayinja. Kati bw'otandika bw'agenda nga asojjasojja abamu ne bakyuka nabo ne bamuvuma. Kyekimu wano nga bwe mbeera n'omupakasi wano. Singa omupakasi ayombye nange n'ankuba gaba mawulire nno. So singa nze nkutte omuggwa ne mukuba tegaba mawulire. Kaakati situation wetuli. So ki ekyetaagisa okolebwa mu nsonga eno? Ekyo sinaba kumanyira dakika naye nze mbeera Katikkiro ne resign nze. Wali badde okita? Nankubadde waliwo enjogera y'omu Buganda egamba Kabaka takubwa bwami. Orisigninga oba omukubye obwami? Kulubya yaresigninga mwaka gwa 45 kubuwanika bwa Buganda. Kulubya. Naye nga teyali musajja yali prominent bwa Kulubya. Bw'otegereza baali boogera Federation ya East Africa yatandika mu mwaka gwa 1922. Kulubya ge baatuma okugenda mu Parliament y'e Bungereza. N'agenda n'akola impressive speech empitirivu ng'amiitinze Joint Committee eyava mu House of Lords ne mu House of Commons. Bonna ne bamatira lwaki Uganda yali teyagala kwegatta mu East African Federation. Ddala bwatuuka omwaka ogwa 45 agitation n'ebeeraawo n'agamba nti ndekulira. Olwo nga tewali yagamba nti Kulubya yakabye Kabaka obwami. Wabula ekiseera kituukira n'ogamba nti akyakoze ekituufu. Nze ndowooza okutwaliramu Katikkiro akoze okumala emyaka 7 kiri ajja kumunyoma nti akoze kyasobola. So waliwo byakoze? Akoze twali ku busabusa alina byakoze. Waliwo ekiseera lwalinga n'akuŋŋaanya Abaganda bonna ne beenyigira mu kukola ebintu. Addeyo kakati agambe nti agenza okuŋŋaanya ettoffaali olabe nga n'alireeta. Olowooza tekisoboka? Simanyidde ddala. Agezeeko. Sinaba kuwalira.
kiyinza obutasoboka. Ndowooza tulekeraawo. Bannayuganda bangi bagamba nti mwab'ebitiibwa mwadduka mu byobufuzi, nti mwagala okulekera ebyobufuzi abantu bali infact abamu babayita bayaayi babeere nga be bakulembera eggwanga. Era bangi bagamba nti bw'ogenda mu lukiiko lw'Emmengo olabira ddala abasajja abasobola okulembera eggwanga, naye toliwulirayo n'omu avuddeyo n'agamba nti omwaka 2029 kwesimbawo. Bangi bakyebuuza bagamba lwaki. Jjukira nali minisita wa Kabaka Kituufu. nga ntula mu lukiiko Emmengo. Banaye ne bagamba nti lwaki toddayo mu paalamenti? Okuva mu lukiiko Emmengo nodda mu paalamenti ya Uganda. Mu Bungereza kiringa kuva mu House of Commons nodda mu kuva mu House of Lords nodda mu House of Commons. Nodda ne gye bakaanira omusaala. Eba demotion. Twalinga ng'Emmengo ng'eri akaanira omusaala. Ewali. Nakamu. Ekolera bwebuubu. Naye ekitebo mu paalamenti bakolayo n'ebintu ebikuswaliza ddala. Ne bakeera enkya bagamba ffenna twongedde emisaala gyaffe. Ate kitandikirawo. Simuteeka mwamu bakolera Singa baalinga bagamba nti tusazeewo omusaala gw'abamemba ba paalamenti gwongezebweko 10%. Effective ne paalamenti ejja olwandigana nti balinamu ffe tukyerekedde akategeera abanaddako. Ba bagamba be basinga okufuna akasente akatono ne mu East Africa okutwaliza wamu. Naye njagala kumanya mmwe lwaki temwagala kunyingira byabufuzi? Ebyobufuzi bifuse mu language yammwe bya kiyaayi. Okugenda okukampeininga kyokka kikwetagisa genda n'ensawo y'essente obululu bagula bugule. Kaakati ate edda waliwo ekirala ekisesa. Okimanyi bamemba ba paalamenti balinga bameka? Bali mbiri. Lina kumpi mwata. Okimanyi nti bannabuddo baliyo 3 bokka? Abudonian baliyo 3 bokka. 3 bokka. Mu babaka mbiri. Sam Kuteesa, Betty Kamya, ne Peter Sematimba. Bokka. Buddo wano eproducinga abantu benandirowoozezza nti abamu ku bandi bajja balina ebitundu bye bakulira. Fakti batugamba nti Buddo yateekebwawo okusomesa abanabeera ba leaders ab'enkya. Omanyi yatandika Buddo. Omusajja gwe bayitanga Saapolo Kagwa amulyako. Ate alinnyako mu ssomero yadde olunaku olumu. Yatandika Buddo. N'omuzungu gwe bayitanga Bishop Tucker. Babiri. Buli omu bamugamba nti nsonga ki gy'owa etandisizza essomero lino? Buli omu n'ayita ensonga emu. Saapolo Kagwa yagamba tutaddewo essomero lino ligunjule abantu abanaabeeranga abakulembeze ba Uganda. Ensonga emu. N'abuuza Bishop Tucker kiki ekitandisizza essomero lino? Essomero lino litandise okugunjula abasajja abeesigwa. Trustworthy. Kyobola nti bannabuddo bali ab'edda nze ngambe tikitaleya. Towulirangako nti Kikonyogo nga ye Governor Bank of Uganda yabulayo ssente. Semiano Kiyingi nga ye Governor Bank of Uganda ssente zaabula. Mayanja Nkanyi ya Minister wa Finance nti yabulayo ssente zaabula. Kintu Musoke nti ye Prime Minister nti ssente zaabuze. So trustworthiness ngawo eri. Kati tebaliyo. Era gavumenti yammwe. Yapa abayaayi. Simanyi bakubayita. Era nze tugamba ebyo sese bagamba nga bavuga eryato bagamba nti enkasi tugyeko nti kaligende n'omuyaga. Omuyaga gwe gutwala. So naffe kati mu byobufuzi muyaga. Zintoje zituheeyo mugendo. Njagala kubuuza katono kubanga mwe abatuludde mwe abaludde mu nsi kuno tulaba Oweekitiibwa Kyagulanyi ng'ali omukwabo bannayuganda naddala abavubuka bamukkiririzaamu nnyo. Owulira otya enkya nga Wayne ayiseemu afuuse omukulembeze w'eggwanga? Ng'afuuse pulezidenti. Nga yakulembera. Kazi Museveni yali myaka emeka byafuuka pulezidenti wano? Yali mwana. Hapana. Yali mwana. Yali alawezezza. Twagala ni Gaddafi yali wa 29. Kati sebe omulimu gwa pulezidenti ogusinga obukulu lwakulonda ttiimu yakola nayo. Ttiimu gy'onaakola nayo. Singa Kyagulanyi abeera pulezidenti
n'alonda ttiimu eyeesigika okukola emirimu, n'abeera n'omukisa ogugjawo obubbi, ayinza okukola. Naye ssebo ukali ke nakugambye nti kizibu nnyo okufuna omuntu omwana abeere nti mukulembeze wa Uganda amatiza buli muntu. Lwamala okulayira ne batandika okulaba ngeri ki bamugjawo. batandika omulimu avaawo atya. Kyova olaba nga njagala nnyo Executive Commission gye nkugambye, tewabaawo agikwatirwa bujja buli awo. Tewabaawo agamba nti aba Northerners batufuga, tewabaawo agamba nti Abasoga batufuga, tewabaawo agamba nti Abaganda batufuga oba Abanyankole. N'ekyo eyo disease emu ne mubanga mugiwonye. Kakati ekiva mu ekyo defense expenditure nekka by 75%. Wano olaba nti buli president abadde ajja Obote olwatuuka wano nassaawo General Service Unit, yali akola mu mulimu kumukettera kulaba nti bamugjaako. Idi Amin olwatuuka wano nassaawo state research making sure nti wali amukwatako, nassaawo public safety unit. Bw'olya n'amanya gakitiibwa nnyo public safety, naye se bw'otuukanga enaggulu gye baalinga nga buli alina ekigere tadda. Kaakati Obote bwe yadda nazzaawo NASA. Obote bwe yagenda okusooka Junior Service Unit nefa, n'abagirimu tebagana kwogera nti tetwalimu. Bwebamu ku bantu bali mu gavumenti eyo tebagana kwogera nti twalimu. Amin yalina state research, abaalimu olwagenda neggalwa omulundi gumu. Public safety unit teyali yagibizako gwakubiri. Obote bwe yasuula ogwokubiri NASA neggalwawo omulundi gumu. Nakuwoolera President Museveni lwaligenda togenda kulya iso gwakubiri. Eriba ekomye CMI egenda kubanga ekomye, kubanga zino zonna ziriwo okuyamba kulaba nti tumuprotecting president. American government ejja kubanga erina ebitongole byayo ebikesi. CIA emaze emyaka emeka? President ono n'avaawo nesigala, n'onaddawo naye nga weeri, n'oyo naddawo nga weeri, n'oyo naddawo nga weeri. FBI weeri emyaka n'emyaka, buli ajja asanga weeri. We tutuukira okukola ebitongole n'ogamba kati nti CMI eri permanent. President Museveni bw'avaawo, President Kisubi naddawo, ajja kusanga nga weeri era ng'ekola kitongole kya gavumenti. Ne zino z'abantu n'abagirimu abalonda ng'alonda abantu ab'okumuyambako awa.